Ampuliriza oli ku mukutu gaggadde ogw'omuntu wa wansi. Kyabazinga owa Busoga amaze okubeera ng'akuba embaga mwana munne, wabula nga gye buwungeredde ono ng'asibula amaziga ge gasigadde emabega. Kaakati kino kigenda kubeera nga kijjukirwa mu byafaayo byonna ng'emu ku mbaga ezisinza okuba ez'amaanyi, ate era emu ku mbaga esinza okubeera nga eyiwa omusaayi ogw'Abannayuganda oboolyawo bambi ne bafiira bwemage. Embaga eno yandinyumye nnyo, naye ebiseera ebisinga bagamba nti ne ku mbaga tekubulako musiiwuufu. Bangi nga bolaba bavuga pikipiki ezo, kigambibwa nti baabitaddemu n'ebyobufuzi era emijoozi bayambadde gya kyenvu, nga kino kigambibwa nti ne gavumenti yennyini mbwe yatadde akasente kangi nnyo mu mbaga eno. Wulira ebigambo bibino, wabula gye bwakedde olunaku olwaleero mwenna mwakitegedde twakoze amawulire ng'embaga eno omukyala Mutesi oba Queen wa Busoga bwe yabadde nga mukwano gwange ampuliriza atindigga mpolampola olugendo lwe ogenda okusinkana omwami we. Laba emmotoka bwe yawabye n'esaabala abantu 10 ne bafiirawo mbulaga, nga tebaliko kugamba nti ate taasulewo taasibewo ono asigaddeko kikuba mukono, wabula 10 bo baafiiriddewo mbulaga. Kibi nnyo kitalo ddala, Mungu abawummuze emirembe. Wabula si be bokka, waliwo abaamenyesa amagulu, waliwo abaamenyesa emikono, waliwo abasigadde ku bisago eby'amaanyi. Ampuliriza era bugenza okwongera nga kigambibwa nti beeyongedde okubeera nga bafa, naye omuwendo tegunnaba kubeera nga gwakasibwa. Wabula embaga eno yasombodde buli muntu yenna ow'okumpi n'ewala, wadde nga kigambibwa nti okusinziira ku bategesi nti omugole omukyala yakoleddwako basajja be baamukozeeko okuva ku A paka ku Z. Obwedda basajja be bamukolako mukwano gwange ampuliriza, wabula abantu abafudde kitalo nnyo kitalo ddala, naye ng'embaga teyayimiridde kubanga babadde bataddewo amagye mangi okubeera nga gakuuma abantu bano, naye balemereddwa. Wabula embaga eyo nga bw'ogirabye bajjidde mu kigaali ekyo nga bagenda ku nnyonjo, era ogenda okakkana mukwano gwange ampuliriza bano bamaze okubeera nga bagattibwa, wabula abantu abafudde basigadde mu maziga, basigadde mu nnaku. Abantu nkugambye basoba mu 10 bamaze okubeera nga baserengeta e Kaganga, naye nga bano bafudde kabenje. Accident yeebasse ku mbaga eno. Omugole kigambibwa nti yandinyumye nnyo, naddala omukyala n'asingako awo n'omwami, naye bano physical appearance yaabwe ebadde eraga nga si basanyufu kiri awo. Tewabaddeewo ssanyu limala lya bugole lyennyini. Omugole omukyala obwedda musanyufu, naye nga bw'omutunuulira ennyo bw'oti si yensanyuka eyandibadde ey'omugole. Tetumanyi lwaki wabaddewo embeera eyo, naye ng'omukolo gwo gwawedde. Nkugambye yakoleddwako basajja okuva ku A mpaka ku Z, basajja be baamukozeeko. Kakati nno omukolo gumaze okubeera nga guggwa, wabula guggweredde saagala weerabire nti tutambula ne Haji Miti, omusomi w'edduwa Kkungwe mukwano gwange ampuliriza, era ng'ono ajja kusomera edduwa gwe alina ekizibu kyonna teweerabira mukooneko. Bano bagattiddwa mu lutikko ne bamala okubeera nga bagattibwa, era tewali muntu n'omu akompuleyininze nti oba kino oba kiri, munnange ne bamala okubeera nga bagattibwa. Wabula nkugambye nti omusaayi guyiise. Kale kamusabire nsooka ogimpeera ekigalo, ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe, omukutu gwa muntu wa wansi. Mbadde nyina okubeera nga nkuwa amawulire gano nti embaga gyeggweredde ng'essanyu lizadde amaziga. Bangi basigadde bafudde, bamu basigadde bamenyese, basigadde bapookya na biwundu, naye nga ye Kabaka amaze okubeera nga awasa. Kati no mukwano gwange ampuliriza, ebyo ng'omaze okubeera nga obiteeka ku mabbali eby'embaga ya mwenemu oba Kyabazinga, embeera bweri ampuliriza yeeyongedde okubeera nga ereeta ogw'omulamuzi. Ampuliriza wuli ebigambo bino bifutuse ejjinja. Kaakati njagala okimanyi nti ennyanja yagobwako Bannayuganda, ennyanja yatundibwa, ekyo tekiriiko kubuuza. Kaakati abantu bavuddeyo boogedde ebisinza okubeera nga bitiisa abantu, bavuddeyo ne boogera ne bakakasa ensi nti baasindika amagye ng'amagye ge gabagamba. Bano bantu be boogedde mu butambi bwabwe ogenda kubeera ng'obalaba nti Mwami Museveni yabasindika bano ku nnyanja n'abagamba buli gwe basanga ku nnyanja bamukube masasi afe. Wuliriza ebigambo by'abantu nti Jeno Museveni yateekayo ab'amagye ku mazzi n'abagamba buli muntu gwe musangako mumukube bukubi masasi mumutte. Era bangi be tulabye nga bakubiddwa amasasi, abamu ne basigala nga balema, ne baleka abaana baabwe nga bato ne bafa,
naye nga twebuuza abasirikale bano abakuba Bannayuganda amasasi amaanyi bagajjawa kakati n'amawulire gamaze okubeera nga gasomolwa gano nga galaga era nga gakakasa nga kuliko ne bwino nti bano baasindikibwa busindikibwa kubeera nga batta bussi wabula okutulugunya okususse okubanyobonya abakyala abasajja abakyala ab'embuto abaana byonna mu katambi kano ogenda kubeera ng'obiraba abaakoozebwa akakanja ebikuyiro enkovu emisale embale ebyatuuka ku Bannayuganda abaasangibwa ku nnyanja nga bavuba kakati nno akatambi kano ngenda kusooka nkakuwe wabula nga sinaba kubeera nga nkutiramu akatambi kano ng'enkola yaffe bweri teweerabira kubeera nga vidiyo yaffe ogiwa ekigalo buli Munnayuganda afune information eno n'agamba omukutu gwaffe guno gwa muntu wa wansi oyo anyigirizibwa y'ensonga kiteekayo waako ono buli muntu amulabe era n'ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe okoonekadde tutambulenga ffene kankuwa akatambi owulire okukaaba okulaajana okw'Abannayuganda. Hands as a result of the whips. My hands remain paralyzed. I cannot fend for my family any longer. Ndi musajja wa family kati abaana bange basafaringa sobola kubayiza kyakulya kyokka sina ttaka. These individuals had been rushed to Jinja Referral Hospital. A day earlier on at dawn, the army had raided Buvuma Island. These are some of the scars of the lash, including clots and deep wounds. Zabadde saawa nga 11 ez'okumakya. Nze nabadde mu kyaki abantu abalala babadde mayumba gaabwe twabadde nze ngenze kusaba. Ngenda okuwulira amasasi wabweru nga gatulika. It was at 5 a.m. at dawn. I was in church while the rest were in their houses. Gunshots rang out. All of a sudden, soldiers surrounded us. They said, "You come here." And they started beating me and saying, "Why do you want to report us? Do you know we are working on the president's orders?" I said, "Should we have left the people to die in prison?" They told me, "You will be beaten because of gossiping." They beat the entire village. For instance, my wife had just given birth. She was kicked by a soldier and rushed to Mulago Hospital in a bad condition. Kati batugamba ekigenda okuba ku by'emigo mukola olugambo mwogera ku bintu amajebe bye gakola ate mwe muleeta envuba embi ku kyalo kuno mububisa bimenya abateeka ntubabuza bye biriwa bye tukozesa so batusanze mayumba gaffe abalala mu makanisa ne batufulume bakubye enkambi yonna emigo egimenya amateeka era abantu abamunze mukyala wange ali Mulago yabadde nakawerenga yakamale nakunya omujaso olwamutuseeko n'amugamba nti no bawa aliwa n'agamba aliwa bweru yagambye ojja kumwogera n'amusamba muno n'agwa wansi. So bamututenge mbera mbi mukodomi wange yambulira nangamba bali Mulago yibali okumujjanjabira. Kapteni alituha Steven n'abasirikale be babadde bana beyazze nabo ku masjid. Captain Alituha Stephen and his 4 soldiers came to the masjid and ordered us out. When I mentioned my name, they released the others and held me. I was beaten and taken to the shores. I was ordered to enter the lake and run back to the shores as the beating continued. They had bundles of canes. They told me you are lucky because the president ordered that you should be shot dead. But the lashes we subjected you to is a lighter sentence. Okufa kisinga kuba omukulembeze yatuwa mundu kuba kuba masasi nefe tubakuba emigo tuba tubasalidde ku kibonerezo netutamanya ffe ba civilian otutalina kyakulwanyisa kyonna onsanze ndi mu kusaala musango kigiri mukadde ako gwe babadde banvunaana. Not even women are spared of this brutality. Ne bantambuza ne bantwala ewaka ne banatandika otakula ennyumba ne tutakula ennyumba zonna lumuzinga 2. They told me to search the house. When they found nothing, they started beating me. They even tried to strangle me, saying the president even gave us guns to kill you. Nekubawo oluji. Nakubawo oluji nawe ngamba sindika bansindika. Bagamba abo bajamada tugenda bakolako nga bisoboka be bavuba amalobo be basindika abantu okuvuba amalobo. Era president yatuwa emundu tubatte. Nakunyonyode ne nkugamba mu katambi kano nti amaziga mangi. Abo bowulidde bonna Bannayuganda naye nga bali mu bitundu eyo ebyokumyalo ebyokunnyanja be batulugunyizibwa be bakubwa omusajja agambye nnyina famire naye baamukuba baamutokyalinga baamubonereza ne batuuka okubeera nga bamusannyalaza
takyasobola kubaako kye yeekolera, takyasobola kubeera nga akwata, takyasobola kuyamba famire ye, naye nga mukwano gwange ampuliriza, bino byonna ebibatuukako lwakubanga ennyanja abasajja baagitunda, ennyanja abasajja baagigula, kakati okusangako okufa n'obutanyagwa oyina kubeera nga ottibwa. Akugambye nti abasirikale baatugamba baatulwa oda ya kubatta bussi. Bwe tukkuba emiggo ekisaaganda tuba tukuyambye buyambi, tulina kubeera nga tukutta bussi oveewo. Kakati n'ebigambo ebyo biri mu batuuze nga bw'obiwulidde. Kakati no mu mbeera eno twasindika ababaka mu paaliyamenti, naye n'ababaka be twasindikayo naddala abo ababaka bagira ku kaadi mbwe ya independence giriyo mikebe myere tegina gye kituyamba kubeera nga giteesa. Wabula mukwano gwange ampuliriza, abaana kakati essaawa zino baalabuse bonna, oba mwana muto oba muntu mukulu bakurizoninga nawe nokkiriza. Muhammad Nsereko ono ng'akiikirira abantu b'e Kampala Central, bambi abaamulonda nga bamanyi nti balonze omuntu ali ku mulamwa ne batomera, bambi omwana kyamukoze ogenda kubeera ng'okyerabirako. Avuddeyo ng'awozaawoza bino, omwana n'amurizoninga n'amuleka mu kurizoningibwa oyiro munyenyini mu kkubiro, bwe kuba amulese mu kkubiro. Era akatambi kano njagala okawulirize bulungi nnyo okalabe nga Muhammad Nsereko bamutwala ne bamurizoninga ng'onalinga atasomanga. Kujjukira bano abasajja bamu ku basajja be twatyanga nga tugamba abasajja baamalayo, abasajja bagezi, abasajja bayivu, naye munnanga tugenza obbeetolola nga abasajja mikebe myereere, era abaana bato kati bwe babarizoninga n'olaba omusajja omukulu nga mutu takyavaamu yadde ekigambo n'ekimu eky'amagezi. Kamukuwa omuwulire omwerabireko. Museveni oyagala mutabani we okufuga. Eggwanga lyo limulaze ery'okufuga, naye bba abantu bagenda okufuga bo abamulaze. Kubanga bino bye mwakwata bazadde baffe sipiidi, boyi eno generation ekalubamu. Omwana muto lengera kye bakola MP amaze emyaka 2 mu parliament. You hold the right to insult her. Why Museveni think that for butakiriziganya mu political party ya NRM, he holds the right to kill us? Nange kyekibuzo kyenkubuuzaamuko. Look at your friend Segirinya embeera gy'alimu agimu lwakubanga mmwe. You pretended to be his friend. Kumbe ndowooza n'akatwago wali osinga n'okatambuza. Musajja wattu ali mu mbeera anaasulawo taasulewo kubanga mmwe. Tewandivudde na saawa zinene okutandika ku defendinga NRM. According to Segirinya's situation right now, how many people have been killed just because tebakiriziganya mu NRM? Oyagala tugamba insulting is more harm than killing? Avumya asingata. Lwaki abantu mwe mwagala otufuulira ddala ng'abantu abatategeera? Just imagine if you're the one right now ngoli kubuliringe Segirinya, would you be able to defend NRM? Wandibadde osobola? That's my question. Ako kana myaka 2 kali ku MP amaze mu parliament myaka 2 kamukunkumula ne waba annyonnyola ati atasobola kaprovinga wrong, tasobola. Naye abo abasajja babeeranga ku national TV nga betulowooza nti bagezi nga bajja ne batugamba asaadu. Kati mu mbeera y'emu ampuliriza nakusabye n'obwembe ffenero sooka ogimpera ekigalo teweerabira jjiwa kigalo. Nawe mpya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe tutambule ffenna ku mukutu gw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka. Kakati nno Nobert Mao ono nga lyakulira mu DP n'agivaamu wadde nga yagamba kyali pulezidenti waayo. Kakati navuddeyo n'abaako ebigambo yayogera mukwano gwange ampuliriza ku byaliwo kukita abantu ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 omwaka 2020 biseera bya kampeyini ebyaliwo bakwata President of Robert Kyagulanyi Ssentamu wali eruka mu bitundu by'e Busoga, abantu abattibwa. Akakasiza nti gavumenti yatta abantu, yabattanga bweyagala ng'ettanga etta ebiwuka. Ono agamba nti gavumenti yakola nsobi okutta abantu. Nakugambye ono onaku olwaliro yatabuse, gavumenti yaginaabidde mu maaso. Ono akakasiza ebigambo bye tuzze nga twogera nti bannanga abantu abattibwa gavumenti yebatta. Nagamba ne Mwami Museveni yavaayo n'akakasa nti abantu abo baabatta. Wabula ono avuddeyo n'avumirira ekigambo kino wadde nga minisita abasajja bano ebikolwa ebyekkoba biraba naye tukakase bulijjo babikawo bisi ku maaso. Abantu abasukka mu 54 battibwa ebyokwerinda nga 18 Novemba 2020 oluvannyuma lw'obuggungo obwaliwo ng'omukulembeze w'ekibiina kya NUP era yali yeesimbye okuba pulezidenti mu kiseera ekyo Robert Kyagulanyi akwatiddwa. Oboolyawo wadde gavumenti yavayo n'erinnya abeekalakaasisa akabagoberezi b'ebibiina by'obufuzi wamu n'abakuumaddembe, ensonga eno eriko byafiiriza emirimu.
Minisita w'amateeka Norbert Mao avudde n'ategeeza nti ekyajjisa Meja General Sabiti Muzeeyi ku kifo ky'obumyuka bwa ssaawa poliisi kyavira ddala ku ngeri gy'akwatamu ensonga zino nga Kyagulanyi amaze okukwatibwa ekyavirako abantu okufa. Security baakola omulimu gwabwe naye ne bayitawo ne batta abantu ne batulugunya abantu kwegamba ba overreactinga. Ekyo kye kyaviiramu omumyuka w'omuduumizi wa police Deputy IGP Sabiti Muzeeyi Commander in Chief okumujjawo. Ekisinga okwewuunyisa omusajja ono yatta abantu ng'aduumira Muzeeyi yali Assistant IGP naye mu kifo ky'omuwummuza n'omuggulako emisango bannange baamuwa kifo kirala nga bw'owulidde. Eyo ne ye Uganda bakujjawo ne bakussa wali bw'oba okoze ensobi tebakuvunaana kakati weebuuze amateeka gawano gakola ku munaku yekka. Kyokka mu mbeera eno ono avuddeyo n'agamba mbu ekyattisa abantu bano mbu munnabyabufuzi omu mbu baamukubira essimu okuva ebweru wa Uganda mbu ne bamugamba kunga abantu bayiwa ku luguudo mbu gavumenti esobole okubeera ng'ebatta tusobole okujja tukuyambe tukuwa obuyambi. Era ono agamba mbu aba security mbu baalumika essimu eno nga omu ku baali beesimbyewo ayogera mbu n'abazungu mbu akunga abantu bajje ku kkubo babatte mbu gavumenti esobole okubeera nga evaako nga abazungu be bagijjako. Naye ekisinga okwewuunyisa ono babanga akakasa nti essimu eno yakubwa omu ku baali beesimbyewo lwaki omuntu oyo tebamukwata ne bamuggulako omusango ogw'okulya mu nsolo kwe. Wulira ebigambo bino. Mao wabula agamba nti ebyokwerinda nga bino byonna tebinnabaawo baleko bye baali balumisa okuva mu ggwanga ly'abazungu erimu nga bakubira omu ku baali beesimbyewo nga bawagira ekyabantu okuyiwa ku nguudo bekalakasi olwaba ebyokwerinda basobole okubatta. Kaakati we bituuse okusobola okuyamba kunga abantu bajje mu makubo abantu mitwalo n'emitwalo singa basobola okuyiikiriza aba security oba police oba amagye ab'amagye ne basobola okutta abannayuganda nga 5 ensi yonna neetegeera nti security ya Uganda essa abantu 5 awo ensi yonna esobola okusituka n'egamba nti kati tugende tukwatireko abannayuganda. Emboozi eyo aba security bagiwuliriza. Meja General Sabiti Muzeeyi nga ajjira ku myuka bwa ssaabaduumizi wa poliisi President Museveni yamulonda akulira Lweru Industries nga lino lirimu ku ttabi ly'amagye ery'obusuubuzi. Abantu abo bonna abaafiirwako abaabwe abattibwako abantu baabwe n'egye buliye na mpuliriza tebafunanga kuyambibwa tebasasulwanga abaana tebasoma abakazi tewali abalabirira kubanga abasajja baabatta mulimu n'abakazi abaafa ne baleka abaana baabwe naye ng'abaana abo bamulekwa tewali abalabirira. Wabula ono Norbert Mao agamba mbu abantu bano mbu bamunoonye balandika okweyanjula nze gundi ne gundi banzitira omuntu wange nsaba buyambi. Ekisinga okwewuunyisa gavumenti yennyini ekakasizza nti abantu twabatta. Bwe mbanga abantu abo mwabatta lwaki temuteekawo nkola ne munoonya abantu abo baasigalawo nga bamulekwa abaafiirwa abantu baabwe kubanga mwe mwatta abantu baabwe abantu abo ne mutandika okubeera nga mubasasula thani ogamba nti abantu babanoonye kakati babanoonye babasangewa mutambulira mu Bugombe mubeera muzi office temulabikako abantu bana ba wansi banajja wa minister ono soko oli ebigambo bibino. Abamu ku baafiirwa abaabwe n'abakuba amasasi ne basigala ku bisago nakati bafunanga bwenkanya bwewawo ng'omukulembeze w'eggwanga yakkiriza nti abamu baakuba mu butanwa. Kati Mao agamba nti bano okufuna obuyambi famire zaabwe zirina okutuukirira gavumenti. The victims have families. I don't think they should put their faith in the political parties that are pretending to be speaking for them. I think they need to organize themselves and demand. The people like Sewanyana's parents did not work through a political party to come to me. Segirinya's mother did not work through a political party to come to me. She came directly. So I believe that these families also need to exercise that level of vigilance. What the president has done is simply to declare that the door is open. Akulira ekitongole ky'eddembe ly'obuntu eky'obwannakyewa Foundation for Human Rights Initiatives Dr. Livingstone Sewanyana akkiriza nti waliwo emitendera egirina okugobererwa famire z'abantu bano okufuna obwenkanya. Nabo balina okuvaayo ne balaga nti baafiirwa era beetaaga okuliyirirwa. Ekyo bwe kiba kikoleddwa okuliyirirwa kuno kulina okukolebwa mu kiseera ekigere kubanga bwe kitaba bwe kityo kiba kitegeeza nti baba bafiiriziddwa. Wabula kuli ekibiina ekitaba n'amateeka kino takkiriziganya nakyo. Abattibwa
government ebamanyi ebatuukirire ebakompensating yeyo culture gye tulina okubeera nayo nti no bweba bakkiriza ate nga nabo bakirabye batuukirire abantu bano bakole ki babakompensating. Bino byonna byogeddwa olwaleero mu kutongoza lipoota ekwatagana ku nfuga y'amateeka eyakoleddwa ekibiina ekitaba bannamateeka. Honorable Minister, just to let nze agimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa agimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano agimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15.